Olukiiko lwa NRM olwa disitulikiti y'e Bukomansimbi lutuula bufoofofo okukkanyisa abeegwanyiza ebifo eby'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okulondawo omuntu omu okukwata bbendera baleme kugenda mu byakamyufu. Nti olwaleero wemba neesimbyewo ku bwa ssente bwa LC5 nga weesimbyewo n'abantu abalala basatu, tubatunuulira tukola risaaki ne tubatunuulira ani asingako amaanyi. Banna NRM basinkanye mu lukiiko olutakkiriziddwamu bannamawulire mwe baabadde baagala Aisha Nalujja eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala e Bukomansimbi alekere Ruth Katushabe. Gye buvuddeko olukiiko lwe lumu lwatuula okukkaanyisa Salimu Kisekka ne Ruth Katushabe kwani abaavuganya mu Bukomansimbi North era okukkakkana nga Katushabe asindikiddwa ku kifo ky'omubaka omukyala. Kubanga waliwo ekintu kimu nti kuwumane mu pi teri wa NRM agenda giwangula nga NRM teyeegase. Kati bendaba ogenda kunsuula ng'enkwe zitandise. Lwaki ninda ngwira eri lwaki sigwira wa kitange gye banzaala. Kiki ekikwegattisa ne Katusabe agenda kukuleetera kizibu kubanga mulimu abamukyawa nawe bagenda kukukyawa kaabulangano kunkyawa nkyayira ddala bwe kiba bwe kityo. Kati ensinkano eno yagudde butaka oluvannyuma lwa Aisha Nalujja okugaana okukkiriziganya n'abakulira ekibiina mbw'ave mu lwokaano agende ku kifo kya kansala. Kati kaseera kano okubanga basazeewo obanga basalawo dda omubaka waabwe gwe baagala Honorable Katushabe okubanga yabeera omubaka wa disitulikiti ku Bukomansimbi, ffe tetukkiriziganya nakyo. Ngenda kubeerawo ate mbagambye ngenda kubanga mbaddamu okwekyo kyennyini naye nze nga sikkiriziganya nabo nti nve mu lwokaano. Banna NRM bagamba nti enkola eno eyaleeteddwa si nnambulukufu ng'ate ssemateeka w'ekibiina awe bbeetu buli ayagala okwesimbawo okuvuganya. Ate n'ekirala tuggyewo enkola ey'okugaba obugabi. Ne bwe tunaagamba nti nno tukozesezza kino okusalawo nga dikiteeta bwe yali badde, kitegeeza abantu bali bagenda kukola nabo olutalo tumalize nga tuluuzinze ebiki ebifo nga banna NRM. Ate era tewali wayinza kutulemesa kubanga akamyufu kali mu constitution ya NRM. Okujjako nga Yoweri Kaguta Museveni yatugambye nti akamyufu nkayimiriza. Nalujja agamba nti embeera eno emutadde ku bunkenke nga yatandise dda n'okufuna amasimu agamutiisatiisa nga yeewuunya akalulu we kanaatuukira oba aliba akyali mulamu. Nze natuuka n'okugamba ku mbeera eno kati eriwo kubanga olumu okubibwa amasimu nga togategeera oli n'akubuuza oliwa. N'omubuuza lwaki ombuuza gye ndi n'olaba nga afuba okulaba anoonya kifo ki w'oli. Bagamba nti si baakuterebuka nti wadde ababatwala batandise okubalemesa okuvuganya kwani anaakwata bbendera nti bo baakwesimbawo ku bifo bye baagala. Nsaba banna NRM mu Bukomansimbi omulundi guno twebeereremu ng'enjogera eri tuleme tuteekawo enkola ey'okuleeta embuzi n'amatooke tulyoke tufune kaadi. Mu kulonda kwa 2021 ekibiina ki NUP kyawangula ebifo byonna mu Bukomansimbi. Ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eyali akwatidde ekibiina kya NRM bbendera, Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi yawangulwa munna NUP Veronica Nannyondo. Mu Bukomansimbi North munna NUP Christine Ndiwalana yawangula ekifo ky'omubaka wa paalamenti ng'awangula munna NRM Ruth Katushabe. Ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South munna NUP Geoffrey Kayemba Solo yawangula munna NRM Bashir Semakula. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.